Bulungi kwa muzeyi bamusabidde eri ne wano tujja gena maaso tumusabire ne mu kyalo tujja gena maaso tukole ki tumusabire byonna tebirina buzibu byonna bijja gena maaso ejja kubeerawo nakyo kisoboka kubanga ebintu by'eddiini ekirungi bamusabidde ne mu kyalo bajja musabira so tewali buzibu omuzeyi we yafa abantu babadde wano ekyengera abayimbi bazze jjo tubadde ne Alien Skin because ffe tumuselebratinga yatugamba waafa tetukungubaga kubanga yogo gwagukoze kitegeera tulina kucelebratinga life ye era abantu batubeereddewo nnyo era mbeebaza bane bannamawulire mbeebaza mwebale kwerekera taata mu kitiibwa mwenna obuteeyawulamu bambi nenebaziza nnyo bukedde muzeyi bwe yalwala mwabamu kubaasa okugamba abantu era mwantuukirira ne mbabuulira biki byonna ebyaki ebyaliwo naye mwebale kwagala muzeyi mwebale kutwagala kamubabadde najjo leero kati muli kyengera obutakoowo obwo oluusi muddayo na leeti saba mawulire bambi tubeebaza mwebale kutwagala abantu bangi nnyo bafudde olwaleero naye muneete mugenzeeyo muli wano so kisa kya mukama bambi muzeeyo omwoyo gwagudde era emmere yiyo nnyingi nnyo abantu bagenda kulya wano bantu babadde balya ekyemmere kyo twebaza nnyo President Museveni buli kimu yakisasula mmere tents buli kimu kubanga yamujjanjabye nebaza nnyo General Sale nebaza nnyo General Muhoozi nebaza nnyo General Nalweyiso Speaker Honorable Nsere kumbadde nakava kwogera naye mukulu wange hamu banenga natandise okwebaza abantu kati woba oyina abo bonna abantu abavuddeyo okusiima omuntu ebirungi byakoze lwaki muba temulya so wano waliwo kulya kunwa nakwebaza Katonda olw'obulamu bwa muzeeyi mwenna obuteeyawulamu bambi nenebaziza nnyo bukedde muzeeyi bwe yalwala mwabamu kubaasa okugamba abantu era mwantuukirira ne mbabuulira biki byonna ebyaki ebyaliwo naye mwebale kwagala muzeeyi mwebale kutwagala kamubabadde najjo leero kati muli kyengera obutakoowo obwo oluusi muddayo na leeti saba mawulire bambi tubeebaza mwebale kutwagala abantu bangi nnyo bafudde olwaleero naye muneete mugenzeeyo muli wano so kisa kya mukama bambi muzeeyi omwoyo gwagudde era emmere yiyo nnyingi nnyo abantu bagenda kulya wano bantu babadde balya ekyemmere kyo twebaza nnyo President Museveni buli kimu yakisasula mmere tents buli kimu kubanga yamujjanjabye nebaza nnyo General Sale nebaza nnyo General Muhoozi nebaza nnyo General Nalweyiso Speaker Honorable Nsere kumbadde nakava kwogera naye mukulu wange hamu banenga natandise okwebaza abantu kati woba oyina abo bonna abantu abavuddeyo okusiima omuntu ebirungi byakoze lwaki muba temulya so wano waliwo kulya kunwa nakwebaza Katonda olw'obulamu bwa muzeeyi ngeze bawera Grace ndi mutuuze mu Masanda zone tamale emirundi omugenzi kati neiba wange ne twebaza abantu bonna basekinoomu okuva twakuba enduulu abatudduukiridde mu byokulya mu byokunywa naddala gavumenti ya President Museveni yakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo ne bebekulu yayiyewo nno omubiri ate nalo nebaza n'abantu b'okukyalo kuno bambi tebatulekeredde okuva enjega eno lyagwawo tubadde wamu nabo nga tulya nga tunywa nekitukoze ekyamaanyi eddaame tulituukiriza owala gye yamugaana twamugobye naye yebbi abaddewo mbungi ente tuzisaze ate tukyazisala paka kuwulira bubi ndi mukatoliki sijja gyogerako kiwanvu naye kyavudde eri bakulu baffe ab'eddiini ku paalishi nga omugenzi tebajja musabira wano kitabiro kya misa bwe kito bwe kiri ekikatoliki ffe situlinga basiraamu nti obeera n'abakyala bana ffe eddiini yaffe obeera n'omukyalo omu ate omukyalo oyo omugobeera naye mu mateeka alina okuba nga mugatte kati simanyi oba omugenzi yali amaze okusalawo n'agattibwako n'omukyalo omu naye bwe kiba nga tekibadde tekiriiwo nekisalira muntu musango kuba asinze Katonda yatusalira emisango kusabira omugenzi ensonga esooka batunyonyodde nti amateeka g'obukatuliki tebasobola kusaba misa bbiri ng'abakyala bali babiri
ekisooka twasabye mu maka ageeri kati ate okusaba mu maka ng'eno ekereziya ebeera ng'etongozza amaka abiri ate kitali mu nnono y'ekereziya naffe tukikkiriza ku lw'ekereziya nti oba twasabye mu kyaki ne tusaba ne mu maka gali katukkirize olw'ennono y'ekereziya obutasaba misa yakubiri wano kubanga ekereziya ejja kuba etongozza amaka ag'okubiri ate nga tekiri mu ki yensonga lwaki misa tusazeewo tuleke gisoma wano esebo Kimba tuli wano mu lumbe lwa mukodomi waffe mukwano gwaffe ffe nga bannalwengo naddala tamala emirundi gyawasa omukyala oba wano mu maka twafunyemu ekikangabwa olw'okubibwako mukodomi waffe mukwano gwaffe tamala emirundi naye byonna mu byonna Katonda yamutuwa twebaza Katonda obulamu bwamuwadde bamusobozza okuwanga buno obulamu obw'ensi Katonda yamutuwa ate yamututte nga family tuli mu nteekateeka okulindirira bode ya mukodomi waffe esuubira okutuuka wakati w'essaawa 6 n'eddakiika 40 okufa obudde buno bwennyini tuli mu nteekateeka emwaniriza tugenda kubeera wano ekiro kiramba tujja kusimbula wano enkya ssaawa 3:30 twolekere ate ku birigenda e Buddu tugende Erakai tugende Kyotera Kaliisizo so enteekateeka zonna ezigenda mu maaso tugenda kubanga tukonetinga ne bannaffe ab'Ekyotera ab'Erakai naffe abeeno era nga fama nti abanga afudde abakungubazi tuli bebbalaga nnaku tulina okuteekawo embeera ennungi tulina okuteekawo essanyu balina okunywa balina okulya balina okunywa ebyenywa ebyenjawulo naye atuga nti balina okola ki okunywa era okuva lweyafa abantu bali wano eriŋŋaŋŋa nkuuka teri maziga gali awo yatugambye abantu bazine endongo nga bamuzinira bamuyimbira mpaka budde kukya naye olwali batusuubirayo ekitambiro ky'emmisa essaawa nga 6 ne okusinziira bakadde baffe mu Katonda abatwala ekitundu kino balaze nti bamusabidde ku makya mu kereziya n'ekiro bamusabidde n'olwaliro misa y'essaawa 7 wali ku summit bagenda naye nga bumanyi ndowooza protocol w'eddiini alina bw'atambulamuko tugezezaako kutuuka okuva ku bubondo atulambike bulungi nnyo mpaka tuse batugamba nti ensonga eyo esigale nga bwe yasigadde ereme kukwatibwa mu nkwatibwa ndala so netugondera amateeka g'eddiini ate situyinza kuteekawo mbeera ndala kubanga yasabiddwa mu kereziya gye yabadde kitambiro ky'emisa kyadde kirungi nnyo tusuubira gye tugenda okugenda Kyotera era bajja musabira so kyekinaba kiti yonna ate omuntu kisinzira omutima gwe kye guba guli oyinza obutansabira mu nsi kuno naye nga mu maaso ga Katonda ate Katonda yansabidde so nze ndi mumativu mu ekyo era situyinza kyogerako nnyo nti bakoze bati kuba kereziya mode service osanga kati somesa wano yalinga munyu from Monday up to Monday 24/7 ate naffe abaana be twatwala eki twamukoppa so mukumukoppa byayogera bingi birina okukolebwa ku lumbeerwe ekirungi tubituukiriza ate sente wezirina bwe kimu ekirituula ki weekiri so tutambulira ku lunyiri lwa muzadde waffe kyeyagalanga naffe kyetulina okwagala nga tannaziikibwa bwamaanyi tegetege zineesambye lwaki maanyi zisikyalina kubeera namaanyi lwansonga musajja oyo adde musajja wamaanyi badde tumukiikingako obwongo asomeseza abantu bangi atusomeseza mu buli mbeera yonna tusobodde okutambula naye mpaka kutuusa